yatandika kuyimba indicator nakuba indicator zidda ku left ndaba gyezamutwala paka mwenaremu paka bantu mukuba bucupa oyo sawa zino tumuyamba buyambi kubanga abantu bamukyawa tuyinza oba twagenda mwenaremu with the reason naye abantu bamubuuza wagendayo okukola ki kuba noonyeza kalulu oyina maanyi ki kukweke mita Khalifa Aganaga Ebyama mwaka mpya Khalifa mpya nakaviri kapya na nyine kwe yayimba kukeesa owayo mwaka kutambula kutya mwaka tegubadde mubi mwaka mulungi nnyo muganda wo Kenzo yali nominated mu Grammy Awards teyasobodde giwangula naye bwobaka kibwoine eriye akinyiza okumugamba nti olweddeyo ogugwe yagukoze just okufuna nomination kyokka kimala kubanga Grammy si bwe bwawadi obwa bulijjo kitegeero n'omunigeria naye ne baba bamunominateze mu Grammy bakitwala nga kyamaanyi just nti abannayuganda kale tebali informed kutegeera maanyi ga Grammy eno kyeki ne Grammy ye award esinga obwakabi mu kuyimba era oli muntu waba agifunye kiba kyanjawulo nnyo ne waba afunye just nomination okufuna nomination kitegeeza oli muwanguzi yabadde esobola okugenda ewa Kenzo soledde Kenzo muwanguzi era nze mwebaza ku Kyakoze n'ettafaali lyakoze n'okuteekamu nnyo amaanyi Kyakoze okubeera nga Uganda tulina we tutuuse naffe essaawa zino era mmanyi okuva kati tewali wagenda kuddamu kuzaala muziki w'Abannayuganda kataleka ensi yonna olw'ensonga tulinayo Grammy nomini nti omuntu agenda n'alaba oyo naye bwe ava erimba Eddy Kenzo abo bayimba abo bakabi olaba balina Eddy Kenzo Ebyama soko tusigire ekifaananyi senga yagirese mu Uganda olowooza mwabayimbi mwandibadde muli mutya lyandibadde essanyu lyereere era saawa zino tubadde tugenda mujja ku kisaawe nga luli okitegeera ate n'ensasage simanyi nakumanya hamuza kyeyandikoze banna kubange twagenda emakka n'agenda naye leero ndozadde bajja kwetuga naye anyway nze olwedde nkirabanga obuwanguzi era olwedde muwanguzi naye bannayuganda bavuddeyo ne bamusindikira obubaka obumuyozaayoza naye wavuddeyo omuyimbi omu Big Eye ate nakulisaizinga namugamba sewo totuwa contacts gwe weyagaliza weka neera kyakugwanidde n'otafuna award eyo ku mbaga tekubula musiiwuufu Big Eye yawalana Kenzo kuva we yamukwatako otya ng'omuntu awalana omuntu gwe yayamba Big Eye yali yakonera mu Lion Island ekitegeera kuva ekawempe yagenda mu Lion Island n'akonera eyo Kamiri n'amuwa ekiyimba awo tekyatambulamu Kenzo n'amuyita n'abajja mu Big Talent Big Eye era n'ateekawo ennugu n'akola musimanya ekiki Big Music era ng'akijje mu Big Talent ne baddamu ebyo n'addayo Kenzo nga focus ye eri ku music era omulaba yakwatanga ku batipsizi n'akwata ku baani Big Eye focus ye yalinga mu kwagala abakazi bakulu era achievement ye yakwagala mudonizera kuzaala mudonizera kati achievement zo bwe zibanga kuzaala mu bakadde mbulu okubola omukazi erikazi linawo obusente ku centenary bukandizaalemu ng'eyo ya achievement yo ojja kusigala ng'okolima Big Eye kula wadde ofunye ka chance abantu nga bakudiddemu bakuwaddeko akabembereza kubanga baali bakukyawa oba olina bisiraani abantu bangi nnyo bagenze mwenaremu tebaba balina kye babakola nange kennyini tebalina kye bankola naye kati okudda ku Kenzo omanyiire ekyo ndabira ddala nga oli mu kuddamu okweteekako ttafu kati oli mu kwongera abantu banyiiza oyongera banyiiza okitegeera kuba bakuyambye buyambi mulimu abantu abamu nga bafaani babayamba buyambi owulira ennyimba zaabwe babayamba buyambi obubawagira okubeerawo kati nga Big Eye omusajja alina husband material bamuyamba buyambi husband material kiki luyimba ki zisibuulirangako muliwo ennyimba zezisobola nze nakuteeka ku playlist yange nga newe basimu neruzanyanga mwebulinyizo luyinza okuba luyimba naye terumwepansa kutuuka kumanyira Kenzo kintu kirala nnyo Kenzo akoze binene nnyo lwa industry eno contact azikuwe buki azikuwe okole ki muyimbi ffenna tuli bayimbi okulonda Kenzo alina ebintu bya tojja kutwala bintu kamiliyoni byatudde toyimbye nnyo Kenzo yakabeera mu industry tusooke tulabe kale Kenzo tuyinza olowooza babimuweredde bwereere abadde mu industry okumala emyaka emeka yakakola concerts emmeka biki byeyakaakiivinga yafunako BET okitegeera so kitegeeza erinnya liyo olwedde lyatuukayo naawe kolerera eriri abantu babeere nga balwekogonizinga Kenzo si yalina okuwa contacts
wakawo yakweyimirira ne bakurecognizinga kubanga ne bashiba baali babanominatinzeeko ne bafiki babanominati naazawo yennyini bamunominatingako naye wakawo gwokoze teweta omuyimbi teyetaga contacts mbu netaga contacts simanya biki obimanyi you want your song to be played on Trace TV kebigenda ku page za Trace okebere bu music bamuteekawa kyogamba nsaalwa ye muluma nsaalwa na bujja nga bumbadde nkunyonyola history waabwe gye baatandikira kuva eri bamugoba mu Lion Island era kweyagaliza bintu bya munene omukulu afunye akantu ke bigi ayagala kukali akabera musowani y'omukulu okitegeera ebyo ebibugu bya mu Lion Island nagenda mu big talent n'aleeta empisa ze zimu eyagala okuwanika ku Kenzo mbuno akole competition yatandika kuyimba indicator nakuba indicator zidda ku left mulaba gye zaamutwala paka mwenarem paka bantu mukuba bucupa oyo sawa zino tumuyamba buyambi kubanga abantu bamukyawa tutinzo batu agenda mu mwenarem with the reason niye abantu bamubuuze wagendayo okukola ki kuba noonyeza kalulu ina manyi ki okitegeera so oyo yetaaga kwetonda babeera kitegeeza baali badda kusaawa entebe indicator yazikuba zigenda yazikuba Kenzo yamulaganga munnange tugende eno lugendo lwa big it tujagala kulambuza ebirenga agamba nze simanya nkuba kasaawe kefa akekazo simanya nze ndi mwana w'ekazo simanya biki akasajja nga kamugamba munnange bwenno omuli kisajja kinyirira osanga bali banagamba olina mwero munnaawe wanga yagamba wanze donezera simanya biki kati achievement yo big ali gyolina kuzaala mu donezera ebya music bireke era kyobulaba n'ennyimba z'oyimba olira azibandi material can you imagine sajja ina kabona amawanga agamba hit ye Uganda oludde hit ye naye lirevo ndala erirevo ki levo ndala twawule namagoya ku muzungu wadde bunnabeeru kati Kenzo muzungu ate big aya abannamagoya sibayisizza mu maaso bannamagoya ne twawule ettooke kugonja omweru ne yeyerusa twawule omweru ne yeyerusa twawulo togabiga yeyerusa magezi kigoyinza omugo bigayi ajje muwandikira oluyimba olugendo mufuulanga Kenzo kyetaaga music ajje muwandikira oluyimba olugendo mufuulanga Kenzo wano kifudde Kenzo music era Kenzo alina ennyimba zisibyako nekuba wano mu Uganda zaani simanya weekend nayo kujiva mu lockdown omukuba embe abadde basinga music ali hard working akola nnyo tatula butuuza ombawadi ne bagimuwa buwi kitegeera so ali hard working nebera hard working bijja kutuukako nebino bibono dda ku Kenzo omyayo gamunaida yoli amakoloni gavatabani wanakubuuza nti bwagala okumpandikira oluyimba fukinga Eddy Kenzo ezizo zali zisazeekoowa anti no sinze nyizo basi ngatuuza naye nsobola okuwa kyewetaaga nkimanyi omuntu olina okubeera mu mwoyo gwo olina okukkirizanga nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi maki malagala Kenzo waaba afunye ki ekigaana okusanyukirako munno kubanga naawe olina byofuna nga tabifunye kati nze nina ekitone ekiwandiika ennyimba Kenzo takirina naye ayina awaadi naye nange bwe tutuuka eno nina mu biti mwentuula kati batuwadde muzina awards banominating the best songwriter yasobola okujjayo kitegeeza nina ebiti nange mwentuula mwembeera kabaka naye ayina ebiti mwabeera kikabaka Abannayuganda tuyige okweyagaliza n'okwagaliza bannaffe nga balina ebirungi bye batuuseeko nga tumaliriza mukwano gwo Shiba supaisinga mudiritinga nga amwani followinga amudiritinga ebifaananyi byonna byonna abijjayo ekikulu kati nze siyingira nnyo mu ntalo z'abakazi ezo ntalo z'abakyala bebamanya ebizibu byabwe ate simanya biki agadde ku musajja omubale kisimanyi naye kyenyinza okubagamba era bonna kibeeyimirira ndongo wabula kyenyinza okuyita kugamba bapromota nti kati saawa zino bano okojjamu buli omu okuggwamu kiri kyeyewulira mu munne babakolera ebbato zinjagala balaba nga bonna bali ku bbato nja kubeerawo ngale kubanga bonna ba ex gyendi oli ex lava ono ex kowaaka gwe wali awandikira Shiba music okubanga tonabagamba nti nokitadde naye omwana yamukubyeko akayimba baligeya lwaki tomuyita n'omwandikira akayimba akadda mu kaspice omwana mpita ngaalaba neetaaga kubanga ate ebyentalo omumanyize ate bwekituuka mu kuwandiika entalo bwaba neetaaga nga ta ego bwatateekamu ego
natuka wansi nakkiriza n'agamba nti kino sikisobola gundi yakisobola kinkolera jja bw'aba tajje competition eri alimiddwa bw'anaabizanyiramu akana kajjamu kuba omuziki entebe gy'abadde atuddemu kagimuggyemu naye obudde buno gwolaba ani asinga obudde buno bonna bali 50-50 wakati bw'obaliriramu Shiba abadde akubye Yesu okumala ebbanga nene Space naye ate abadde alina kyakozeewo okusinziira ne concert gye ya stage nze baba bali 50-50 kale ensonga lwaki tetusobola kati saa zino bajajinga twagala bagende mu musical battle leero bapromota babalamu biki muveeyo muziri generations enkadde mbadde nga mulowoleza mbukukola battle enagikolera Chameleon na Bobi Wine simanyanga beef Big 3 kati kale mbadde ne ba Big 3 tweyongeddeko n'abalala babiri Big 5 kakati twagala nabo mubakolere ki battle akasenda oloza becha byaddala bali mukabala era balina okwekya kubanga balina competition music mbanga bagala ku musajja omu byaddala era biri bye baali bataddewo mbusimanyanga behaginga baali balinga era ani yali afekinga ku bonna bafekinga love kubanga tosobola kwagala kompetitawo mbukoki wa mani yasanyukidde owaseno tekisobola ne gravity yali yagambako nti Spice Diana alina omutima omubi gubeerere ogwogulaze kati yayinza okuba yamunago omutima omubi ate newange tejja siyanyinga